Yo. Abasajja n'abaami mbagala nnyo mwenna abaliwo. Abazadde abatalina baana mwenna, abalwadde abafiiriddwa mwenna. Op. Bintu bingi ebibadde bigenda mu maaso, embaga ya Lema ngenda kujoogerako nga si lugambo, ngenda kukubulira ky'olina okumanya. Kkiriza obagaana, ate ze ngenda kwengenda ogamba munno omutya. Ngenda kukubulira okusinza ze kwe kye nnalabye. Nkuwa endowooza yange ku Bobi Wine tuwa gye yakoze. Ne statement Bebe Cool gye yawandiise ku vaccine. So njoziramu emigolamo gino ngenda kwogera ku mbaga ya Lema. Bw'otogera kuwulira mbaga ya Lema tambula ogende. Bw'agala okugiwulira masheyalinga. Ndakwogera ku ttuwa ya Bobi Wine. Bw'otogera njogere ku Bobi Wine oba njogere ku ttuwa nguwulira kyenyinza okuga kiyinza obutakusanyusa genda. Bw'agala okuwulira ku ttuwa ya Bobi Wine kikyagifuna people power tufuniramuwa tambuza video eno sheyalinga. Ngenda kwogera ku ki ku Bebe Cool. Tagala bw'owulira sagala njogere ku Bebe Cool nga muyimbi. Tambula ogende. Asowigo. Nekintu kyennanyomerezaamu kyagazi ku internet kuno. Era ng'ekimu kye nnennyumirizaamu obuvumbu nakozesa okugamba nti ya Bebe Cool kamunaabe siriddamu kumuwagira obulamu bwange bwonna ne music wenja kumulabanga mazi. I repeat this statement. Siddangaawo ne ngamba nti ngenda kwejjusa olunaku lwe nagamba Bebe Cool oba ne nagamba mu bulamu bwange kandekerawo okuwagira omusajja ono nga nzise kinoomu. Ekyategeeza nti Fanny Besi ejja kubeera nga editoriatinga. Neze nasalawo kuba nali adi. Kikyetegeeza adi. Nze nasalawo ne ngamba waliwo ekitali kituufu. Era sejjusangako lunaku era kati obubonero obugendaga nti nno nawangula bugenda bwe buyoleka. Nziramu tambuza vidiyo eno. Obubonero obundaga nti kye nakola tekyali kikyamu gamba nti kangende mu big talent. Oba kangende mu Firebase. Obundaga nti nno kye nakola kyali kituufu. Butandise okweyoleka. Era kati byonna ebijja bitambula ba Bebe Cool bijja bagamba oba bijja bibeerawo bindaga nti ndi muwanguzi. Manyi n'abalala bajja kunnengattako bamwabulire oba babulire ebitongole bino ebitaga nti nno byo byagala kwebuzaabuza magezi byo biri awo biringa ebisekendinga abantu aba bigamba byenda osinga omuntu okubeera ng'abonaabona. Omwami yagenze n'akola post oyo saagala kudda ku mukutu guno otandika kukyoboola abantu naye abantu abamu njagala mweku kitiibwa naye waliwo ebiseera ebisinga omuntu watuuka n'agenda wala oba natandika okubeera nga amizoningisa oba kabina nga mu kabina mwe muli amagezi oba amagezi gamba sitegeera butegeezi mwana kuba omusajja simutegeera oyo. Yagenze n'agamba I knew the Uganda opposition hooligans. Kutandikidde hooligans ebakulya sente Bebe Cool hooligan asinga mu ggwanga. Number one hooligan mu Uganda omwo ne Bebe Cool. Ngenda kuwa enkizo lwaki agamba abanayo abaputu people tuli ba hooligan naye nga te ye hooligan gwe tulina mu enyalemu wasinza okulabisa enyalemu. Tugende mu maaso. I knew the Uganda opposition hooligans had everything to do with misguiding the public about immunization process so as they can get 2 hours of sympathy. Essaawa zino waliwo omwana yagenze n'afa mu ggwanga. Mwana mwamulabye. Omusajja ali wano ali mu kusekeeterera. Omusajja ali wano ali mu kusekeeterera. I will be the first person. Kino nkiddamu. I will be the first person who will read these hooligans boyise ku internet. Bw'olifuna ekizibu nga kya mu maka. Statement gitegeere bulungi eno. Newe libeera death. Newe bulibeera bulwadde. Newe kulibeera kussa wansi muntu gw'osinga okwagala ng'akiivinze kabeereyo sana. Bitibwa penge. Nja kuliidinga bahuliganiza oli bawulira. I will be responsible. Video eno gitwale w'omukulembeze w'eggwanga njagala njogere mu luzungu Bebe Cool. I will be responsible on this internet. Nze penge okuliidinga boyise bahuligani mu kaseera nga famire y'ebundabunda oba eri mu maziga. Tujja nze nja kucelebrating ne bannange. Bulwalifuna ekizibu nga kyamaka kirimu amaziga. Nja kufuna akabondo k'abasirusiru bannange tujaguze ku internet kuno. Nakola video ne bagamba Bebe Cool ye musajja omu asinga okufunira ewabeera abantu abafudde mwambaganya.
navayo ne magamba Bebe Cool ono omusajja ye musajja ali awo ng'alinda za atrocities zibeerewo mu ggwanga he benefits. Mwagamba penge muyina byammwe tudera baposti zakola leero omwana afudde ngenda kuba buli ebintu byenfuna bigenda tusuula eddalu baganda bange tuve mu kubeera nga tutu obulamu bw'abantu butwala ng'ekyokuzannyisa okuba mutwagala ssente wa Museveni. Akasente tujjeyo akasente mu butuufu ne bannange Bebe Cool likira okuseketerera abantu ebizibu bayita mu muganda wange omwana yafudde kati ogenda tugamba ki? Ogenda tugamba ki? Muganda wange waliwo ebintu ebyo olina okubeera sensitive ng'owandiika tolina okubeera nga weebuuza amagezi. At the age of 50 musajja kubeera tokyasaza. Omwana yafudde. There is a parent in pain. Olukuba oyagala kasente mwana g'oli awo. Olukugala ebintu gyasi mwagala Museveni. Museveni awako, Museveni okwagala akwagala. Tolina kuprovinga laavu ya Museveni gweyogera eb'ekisiro n'okutabali wala pagantayogera. Tolina ky'oyinza kukola wano muntu wahuligani wano munnayuganda nze nkubuulira. Lasita. Omusajja yakulemu ali Mozeredi ono Mozeredi yagenda nga famire yonna agiyuzayuzizza. Gye baakulira ejjinja ne Zola sijja kwogera ku ensi yonna ekiba gye baakulira ejjinja. Kyakuluma obulamu bwo bwonna. Nyakati omugenzi yagenda okufa nga kikyakuluma. Ebimu sijja kubyogere muzeeyi weesonyi kye bayita abannayuganda babonaabona mwana. Akasente kajeeyo mulamba mwana. Naye omunnayuganda omwana yafudde nga kwogera kuba ky'okukola bipositi ebintu by'ekisirusiru lasita. Nze Bebe Cool olifiirwa wallahi nze famire yange yafaafafadde okikubuulira. Naye olunaku lw'olifiirwa ojja kukola vidiyo ojja kukakasa muzeeyi. Ojja kukakasa muzeeyi kandi gwe wabeerawo omufu w'ofunira. Ekisinga okunsanyusa ekisinga okunyiza ono omusajja simutegeeramu. Bw'aveeyo n'apostinga abaana olwagala bafunamu akasente mbuka worship for this one. Musimanyi ati bikoze bitya foundation. Lw'okuba noonya akasente mwana. Ekisinga okuntuula buli omusajja oba talina buli magezi mwana. Nsejjusa ng'okwawukana n'omusajja amujasa omutwe gwetisse mazime ati ati kasita kikozi mukama yanyamba kaliya negwa. Mukama yanyamba kaliya negwa and today you should be thankful for not to Bobby Wine. Bebe Cool kakasa wali badde yera nyo singa Bobby Wine tayindira Museveni. Because Museveni aleta sona kuwase. Nyo kikubulira. Today Museveni akwase ndo akwaje lukimu. Ti Bobby Wine buli muntu yenna ali mukufuna akasente abona bafulu figa babajjo banyama. Buli muntu yenna afuna akasente kennaku zino Museveni kagenda ngawa. Olina okufisa akadde n'obeera n'okwata enkota y'ettooke n'olitwalira Bobby Wine. Bebe Cool singa oli yenna yala nyo singa Bobby Wine teyesimba Museveni. Singa oli tambuza vidiyo eno ogamba ogwo omuwulenge singa mwavuna nnyo ifu Bobby Wine ntika. Bebe Cool singa era oli mwavu era singa obeera mbuno mitwala abiri. Ekirungi kyemmanyi kiri ekintu kimu tokyafuna naawe ekyo. This is how funny these things are. In the absence of Bobby Wine tebakyamukiriza kukola kyo mu Uganda gwena kyokola. Kyokka ate gwolina eddembe eriko. Okyasasa miliyoni 2 kyasobola oziyimbira lasita ng'ogenda kuyimbira kyeggwanga Bebe Cool. Bebe Cool okuyimbira miliyoni 2 nga nazikuwa Uganda watuuka. Era otambulira ku bifulu bya simanyi Museveni n'oyene simanyi ggulu biki bakutendemu obusendesende babbalamu ejjozungi. Ne Bobby Wine akyasobola kukola kasente mu Uganda tokyasobola kukayingiza. Olina kwebaza Bobby Wine kuba ku Bobby Wine osobodde okugula zipaaji amaza Calvin Klein. Ozamba nanga ddi. Obadde sitemba kakubira oli wabadde kukola ya Calvin Klein. Mukazi gwotekamu sente. How do you think the woman feels ngalabirema? Lema yajjanga ekiwatule musajja gumana naye kuno muwulenge. Lema yajjanga ekiwatule muwulenge gwe. Ne bamuwa amata n'abeerawo neraba omukazi yamuwanga amata. Lema sawa zino bamukubye embaga muzowe n'akyali awo. Bw'omuwunzi kamiri malusu ge gayiika. Gozaziwa n'awulira atyanga Lema bamututte. Semba dambuli kimu musically wasemba mu bya social gundi wasemba uli awo just bwe tukyalina plan resta tukyalina kyo tugamba. You're still dreaming about international career. Look at Eddie Kenzo jali. Look at Eddie Kenzo mu Uganda bayita Eddie Kenzo. Look at Eddie Kenzo byakola byokka. It doesn't need to force anything. Okyalwa na ku international scene ekyo kyagana ogera kumeke kutuka yongo ku myaka ngaga buli kimu wasemba twala kadde webaze Bobby Wine ze nkubulidde bijibwa penga togenda kukola ki. Ogenda kunkola buli kimu wasemba guloza ziwe natunula kyangala mirimo
osiba ogamba nemu tesobola kukolera mbaga oli mukupositinga abantu simanyi oli bantu bali mukufiirwa abaana oli mukujeregerera bakazi banna bafiiriddwa abaana abantu bafa mwana okola bipositi betusobola okubonoonya bu ssente abantu bafa mbonoonya ssente gwe sigweka wagira enge bannaga abantu bangi bawagira enge nebasirise n'okuba gwe oliawo wayiga oluzunga tewasoma gamba yinjawe yagamba oliawo gukutawaani kulya buli nyikya kyonja olya protein ogenda mu jimbo ofaana simanyi bafalipopa goyinza ofaana falipopa ebirooto byonna byakisiru gamba emikubira nga asobola okukola ennyumba ziyinza okumujjukirirako mala kufaana falipopa wegomba falipopa kodi wegomba falipopa golina amagezi ate Bobi Wine ono akyabanyiiza nnyo ze katika mutambuze vidiyo ene tuke kuona omusajja Bobi Wine ono akyabanyiiriza ddala nnyo nenda kubira ki Bobi Wine ono akyabanyiiriza ddala nnyo Bobi Wine ye musajja anyiiza vakumusajja nga kumbaga yagikola ndi bwetokola vakumbaga musajja yakusooka okuzimba gwaliwo okuzimba vakumusajja nga kusinga essere bwe tolina ssente vakumusajja nga alina bici bwe tolina kyolagawo oyo omusajja tosobola oyo omusajja anyiiza oyo omusajja Bobi Wine anyiiza buli bebe kulu wadda mu nsonda mu kibuga sajja kamusinga kati kankusese wala nawulira bagee era gwe masekiri njagala bebe kulu ajebula ya Isaka buto mu ssente pamambuluga go jakuuli nezona agenda busibuka ekiwebo musiride kajje wano nga azunga gabaluge bamukuba amasasi video agikwata agitwalire mu 7 kwata video agitwalire mu 7 ogambe zenjo gende mwezi ate naye nja kucha kuwanikira message nja kuteka mu message era kugambe njala sende za mu 7 kubera nsiba mbata wanyanjagala sente jangu ngozunga mwana wayagala bujja kulawo be mambuluga go jakuuli ebirevulevu byakusakati yabiringa ebyembuzi zino zindakala jangu uliye wali kwabebe kulu bwebwele bamose bagabula majjana managa soloza wana ngovudde kukabaka nagamba dawe Bobi Wine neze mune nkugamba ebintu bikabo Buganda byekula ngo bivuddeko ebidako bya fire base byekolwa people power Buganda soloze tafali bwana abantu bawe wiringi ndaze mu chole Bobi Wine akabo kayo ne bateka kwese bankuba kinga tuwagade wiringiri tolingo bakuba mukono that is what they call now jangula wakadeke yola tu bamambuluga tukubize mu kesi wa yoli wafunyire ku show e Dubai okomando gende Dubai kale okumbya obejju kulya ozungira omugenda yimba nti ndi nayo bayimbe oyo yimbe nnyo jangu uze kugambye Buganda bayita Buganda after kabaka there is Bobi Wine after kabaka there is Bobi Wine after Buganda there is people power eri tafali lyayita globally ne tusonde sente nga tuwagadde ne Bobi Wine ngunda nakujula mufa kwine bitu bekiyayi nekutula wabubone ne muto kubira ate omuvubuka yakuleka dda nnyo wabagambe zona akwagala nnyo twena kyogenda kukula tugenda kukola ki bwabali akwagala nnyo kiyano yaddukira wa mukula yaddukira mu magaga bakusinga essente ng'olya yaddukira mbamukula ng'asinga mu swimming pool eyo tujja kutuukayo eyo tujja kutuuka n'ogenda kusanga obuzibu eyo tujja kutuuka n'ogenda kusanga obuzibu ambuli yali agala kyewamukula eyo tujja kutuuka babi yali anobedde waani namwagamba yugayuga toyinza kingamba ekyo nze tolina kyoyinza kungamba bebe kuulu ate gwe Moses Sale oli musiramu omwana ye Alan kikyogezako tugamba ate awo nawo tujja kutuukawo gwe bebe kuulu omwana ye Alan tujja kutuukawo ojja kuli ngenda kukutambula ngenda kukukuba ngwambe video jakera bugezi kwa kyagugamba omukulembeze nti nzono bw'otava ku muntu wa wansi ngenda kukukuba gwe Moses omwana ye Alan awo nawo tujja kutuukawo information is power wenagamba nja kukola mu siri nja kutandika mpolampola nga nkumasajinga mpola nkukulya n'abakadde buli mu video zino bajja ziraba n'ebyafaayo bana bali gamba jjajja omusajja oli wakukola kinga information is power za flinginga zokka wantu bamwana mukazi yafudde gwe oli wano seketerera sebo otambuza gasiyawo don't tell me don't leave Zuwena alone. I have seen the people abusing the body and this is the money promoting these people. Mbasanyira kakatadwa ngo omuntu avuma babi ngo omuntu avuma tata mama Bobi Wine yafasa zino bebe kuli ali mu promoting am magazine nkuzanyira akatambinga musajja olwo musajja ali mu kuvuma babi one no muntu yafa. This is how decayed some people are. No muntu yafa okuba yakinyumirwa ngokera kumachanga mama don't talk about Zuwena yani Zuwena apa machokolo toka zaro dabula kula kulinya Zuwena mu video yanga ate kujja kujini
bamazaabo nyumiza kichokeza ko kunyumiza ali amunda mu kigorofa yegomba lema ngo nyumiza Zuwena zowati Zuwena agenda kunkola kyo bebe ku usika mu bamisile banziti mazi double one kuli Zuwena. I have seen people abusing the body ndabi abantu abafuma mama Bobi Wine ngalina mutaka baby nebintu ebisabisoyo omusajja magambe talina mutima mama buzo omusajja oyajjanga waligenda collectinga amabugo g'abantu abafudde nga baleta kolagana nabo nga bakyali balamu nadduka mangu okubali mwana omusajja nga alina engeri asanyuka mungu omuntu asize omuka gw'engomerera omwana nadduka najjayo akasende mwana oyo oyo abeera muntu guva ku muntu lasitateeka omuntu okufa nadduka gyese naye nga abadde mulamu teboogera oyo naye abeera muntu nsi rejoicing abafuma taata w'omuntu naye temujja kuyitawo nze mbabuulire temujja kuyitawo muli bannafu nnyo temulina bawagizi I can assure you there is something ate gwe nkumanyi gwe zemanyi wenzija okukukwata ojjako akasajja ate wali nyeto mutayushu don't era kutino nkuwoninga stop promoting things ebisa family ya Bobi Wine ng'omuntu wansi nebimuweebuula personally. If you're calling us hooligans ng'abantu abamu tanze okukola mwaka wanjiro nti okulembeze gwanga tugwe ku kitiibwa kibina kuddamu muvumo toddamu kukozesa footwork toddamu kukozesa kintu kye bayita nnugu olw'okuba omwana ono yakuyika mu kisaawe ky'okuyimba n'ayingira ewala kati ayingidde okyali awo kuba tewapulaninga ono yange yalina amagezi mwakolanga mwenna sente ko tolina amagezi ebirooto byali byanjawulo gwe ebirooto byonna biteeka mu mukyala amagezi go gonna gali mu mukazi awo okola mu interview bakubuuza ati baba wa Zuwena my ass. There is a reason waliwo ensonga lasita mwana ki Bobi Wine taka tolisobola kumusooka tolimusinga you can bribe kola video ezigenda wakola video z'ebbeyi lwaki edikenza akwasa gundi yali eri lasita ebintu byebondeka lasita wasemba dda lasita aliwo omwaka ge wansigisa obukyayinga so nakutambula wantu wonna nga nte nenga gwe benkola sebo ngamba bituufu nga sebo byankola gamba sebo bituufu oyo omusajja mwana kena kubaca nemba wabula abantu kena kubaca nagamba akubira essimu ekyo nagamba Bobi Wine wuyo waali kulabuti mulumbe buti lasita netukola nenga muganda wange natukesya nembanga sikyasobola kutambula wantu wonna abantu batya wekyo wali omulandinze ne natandika nkola neziyanga nebuusa can I be motivational speaker can I turn this anger gyendeka ku bantu nembateekako malisi nembulirira eggwanga awo nakubira amagezi wagenda okulaba ntandise nnyo okuteeka nga obwongo bwange mbuwadde ensimba buulirira abavubuka nenjigidde mu politics kyayogera ku bya music kuvumo nogweyagala. That is when you thought it irrelevant. Nenga nkusinza amagezi lwaki leero wendi and I can guarantee I will survive as a legend kubanga you cannot tosobola kutraininga muntu ena go training assassin ekyo kizibu nnyo nzina go okubeera nga sira wenywa amazzi eyo life njijjukira natikisa n'okubeera nga abaana bange wano ku address ngamba police ebirika tosobola kuba tracking natuuka nekiseera nga family yange eri anonymous nga ntya nenenkubba amagezi ensonga kindule kati odemeddwa ate akasajja ke nalinga nkuba ne kankima weka tekangamba leeta omukangamba jangu nekagamba nakulaba ddanga bakuwabya ne tulina ekikulu kyakujjako nakyemalira kwata abavubuka abo tambuza olugendo yali Bobi tiyateekamu pusi firimbi yonna nti namuvuma emyaka 5 kuba olinga ontemera ssente yakitegeera nti nno nali just mukozi ng'olaba ashibakakata be bakola sayidi eyi nena ngamba nakwagala nabaddange tosaangeko olina kalakita mwana gwe katulina ekisava ne mugamba kisava kinagamba njala kujja bosi ne mugamba onjiyingira eggali n'egiyingira this is why mafukidde problem mugamba omuvuuka ayagala kyagala sente agala sente ali mutuke batagala tuke kiki kyaliko nawe negamba sesiga mwana nze kubanga ne nabona nga ndi ku sayidi enkyamu siriddayo nga nedeni maka nti okulinnyayo nti okulinnya Germany nti okulinnya ennungu ne lugamba naye banna kubanza alina how the system works nkimanyi buli mwaka gavumenti esindika abantu mu scholarship tebabeera basomi babeera basipaayi nzira mu statement eno mugiwuli abantu bonna abakola mu video nga muli mulaaya gavumenti esindika abantu mu scholarship ne tebabeera bastudent babeera basipaayi nzire basipaayi bomu stock omwana obamanyi abasinga why olw'ensonga nti mu gavumenti ya mulimu abo tabaagala
nze manya abantu badigitaliza bamanyi tipenge kyenkola kirungi ngasobola okungamba mwana wange weebeererewo nga babakuwa kwonna banoonya gavumenti eveeko nemwe baliwo esinga manzija wodda kati nze amagezi gomanyi kyegalowooza kubanja ogedde ku famire ogeddeko wange kati gomanye ekikujjira era ojja kubaako obwokubira obagamba omuntu osobola okukola kintu kuba mugugwotyo oopaleetinga you believe in terminating you understand wabeera mu fikisi yeggwe nze nabeera mu fikisi emyaka 5 nga kyenkola nkifunyemu nfunye ettutumu naye nga seeyagala lwaki kuba nayogeranga bintu ebimu nga ndabira ddala mwana nze nasera busazi magezi okukyusa ekintu kyange nga bukyali singa irawazi niga babeeri luswata mbaziramu nze neebuusa ndikaye manyikiddwa nenkyusizaawo singa gatombera nemweri kiriyodiga ntera okujja mu kituku mu kibuga obiira olwoga bagenda kukuba omanyi mwina abantu oba tebalina maanyi gakukola ki naye wali badikirizibwa abantu abo oliwo omanya nti they exist obulwa emirembe mbagala nnyo mwena asigadde kabaka mbe tujja kuddamu enkya mukantambuliza bannekaweze